Essula 18. Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule, bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba, abasajja 3 nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba, n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana, n'avunnama, n'ayogera nti, Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo, nkwegayiridde. Kale nno baleete otuzzi, munaabe ebigere, muwummulire wansi w'omuti, nange n'aleeta akamere. Musanyuke emitima gyammwe, ne mulyoka mugenda, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti, kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala, n'ayogera nti, teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta, obugoye, ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo, n'akimenya n'eŋŋombe ennungi, n'agiwa omuddu, n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo, n'amata, n'ennyana gy'afumbye, n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti, ne balya. Ne bamugamba nti, ali ludda wa Saala mukazi wo? N'ayogera nti, laba ali mu weema. N'ayogera nti, sirirema kukomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda. Era laba, Saala mukazi we alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye, era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye, ng'ayogera nti, nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka, era ne mukama wange ng'akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti, kiki ekimusesezza Saala? Ng'ayogera nti, mazima ndizaala omwana nga nkaddiye. Waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda, ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'alyoka yeegaana, ng'ayogera nti, sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti, nedda, naye okuseka osese. Abasajja ne bagolokoka okuva eyo, ne batunuulira e Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekerako. Mukama n'ayogera nti, Ibulayimu naamukisa kyenkola, kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi, era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye. Kubanga kyennava mumanya, alyoke abalagira abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama, okukolanga eby'obutuukirivu n'eby'ensonga. Mukama alyoke aleete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Mukama n'ayogera nti, kubanga okukaaba okw'e Sodoma ne Ggomola kunene, era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo. Nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwayo bwe kuli okwatuuka erinze, era obanga tekyali bwe kityo, naamanya. Abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodoma, naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti, olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi? Mpozi mu kibuga mulimu abatuukirivu 5, olizikiriza ekifo n'otokisonyiwa ku bw'abatuukirivu 5 abakirimu? Kitalo okole bw'otyo, okutta abatuukirivu awamu n'ababi, n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi. Kitalo ekyo, omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu? Mukama n'ayogera nti, bwe nnaalaba mu Sodoma abatuukirivu 5 munda mu kibuga, ne ndyoka nsonyiwa ekifo kyonna ku bwabwe. Ibulayimu n'addamu n'ayogera nti, laba nno, ngezezza nze okwogera ne Mukama, newaakubadde nga ndi nfuufu bufuufu n'evvu. Mpozzi mu batuukirivu 5 kunaabulako 5, olizikiriza ekibuga kyonna kubanga 5 babulako? N'ayogera nti, sirikizikiriza bwe naalabayo 4 mu 5. N'ayogera nti, nkwegayiridde. N'ayogera naye nate era nti, mpozzi munaalabikamu 4. N'ayogera nti, sirikola bwe ntyo ku bwana. N'ayogera nti, nkwegayiridde Mukama tasunguwala, nange kanjogere. Mpozzi munaalabikamu 3. N'ayogera nti, sirikola bwe ntyo bwe naalabayo 3. N'ayogera nti, laba nno, ngezezza nze okwogera ne Mukama, mpozzi munaalabikamu 2. N'ayogera nti, sirikizikiriza ku bw'2 abo. N'ayogera nti, nkwegayidde Mukama tasunguwala, nange kanjogere nate omulundi guno ogumu gwokka, mpozzi munaalabikamu 10. N'ayogera nti, sirikizikiriza ku bw'10 abo. Mukama ne yeegendera
bwe yamala okwogera ne Ibulayimu n'addayo mu kifo kye.